Kaakati mujje tusineekemukko ku mannyo, mujje tusekemukko. Sijja kulimba vidiyo eno egenda kuteeka akaseko ku matama go kasita ogirabako bw'oti ebikusumba ogenda kusooka obiteeke ku bbali osooka oseke. Mu butuufu nga sinaba kugikola nange nzooze kuseka, temundaba n'amaaso. Omukulu gwe mulaba oyo abalansinga bitabo bya mukama we naye ebitabo bigaanye okugatta. Boosi we azze ku mulimu n'amugamba waakakolawo ssente mmeka. Omukulu n'aggyayo ssente z'abadde yaakakola tandika okuzibala. Jjukira bizinesi gye bakola ky'otunda ky'owandiika mu kitabo. Kati ssente z'abadde alina zibadde zibulako. N'addawo n'alowooza oba zaalazeewo endala. Kyokka Ssenkagale gw'olaba ono enjala ebadde emuluma n'atumya essowaani ya chipusi n'enkoko biri by'olaba awo emabbali. Abiguze na ku zino ssente za boosi we, naye gw'olaba yeerabidde nti zino ssente ezibulako zeezo ze yaguzeemu chipusi n'enkoko. Omugagga amugambye, gw'otuuse okugobwa, ssente ziriwe ebitabo nga tebigatta. Abala zino bw'aziddamu, abala zino bw'aziddamu. Banne bamugamba ate ziwaguzeemu chipusi, abagamba nedda, ssente nga tezibalansinga. Mu butuufu ekitabo naye kimugase. Nsese kata nfe. Ate ekisinza okunsesa ye ntunula ye. Agenze n'atandika okubala ebitabo, essowaani ya chipusi n'agisika n'agisembeza kumpi bw'ati. Bayinza okwekyanga olwo ne bagimutwalako ne bamugamba omanyi chipusi n'enkoko osooka obiteeka ebbali osooka olete ssente zaffe. Omukulu y'essowaani ya chipusi n'enkoko asoose n'abisika n'abizza wano ku akiba, then natandika okubalansi. Natandika okubalansinga ebitabo. N'ebitabo bigaanye okugatta, ebitabo bigaanye. Omuyaayo nankoledde olunaku sijja kulimba. Omanyi tufuna ennaku embi n'obeereyo mu kiyumba Omwarabu n'akukyankalanya ku mulimu ne bakutawaanya, eno baana eno biki. Akavidiyo kano kagenda kuteeka akamwenyumwenyu ku matama go, mu butuufu kansesezza. Omuyaayo ono bannange, essowaani ya chipusi emuli wali bbali nga bw'agiguze tannaba kugiryako. Kyokka agiguze ku ssente za boosi we, naye abala ebitabo. Ekifo ky'ogamba omugagga wange ndabika zino ssente ze nguzeemu chipusi ze zigaanye okugatta. Tabijjukira. Tabijjukira. Kankutuuseko akatambi kano okerabireko. Vidiyo nkusaba ogimpereka like. Vidiyo yiyo. Ekitabo kimugase, ssente za mukama we zigaanye okuwera. Abibalabala tabitegeera. Naye ate ekinneewuunyisa ali mu kubala ssente zigaanye okuwera, naye ate olwedde wano ebbali yataddewo enkoko ne chipusi. Kati ze yaguzeemu bino olowooza si ezibula ku bya mukama we. Abaana mubaweerere abaana nga babwatuuyanye. Kimugase muweerere abaana aba tabitegeera. Edda ziri ze waguzeemu enkoko ne chipusi ze zibulako ez'oguze. Muweerere abaana ssente z'omugagga zigaanye okuwera. Mubuzeemu ki? Kitabo kimugase. Leero ono waakugobwa. Muweerere abaana kigaanye. Nedda ze waguzeemu enkoko ne chipusi ze zibula ku nankani. Kaakati baganda bange musomese abaana. Olugero wano we luggweerayo nti ddala kituufu musomese ku baana. Mu butuufu omukulu ono ebitabo birina engeri gye bimuzinyeemu. Eno waffe mu lulimi lwaffe oluvubuka tugamba nti ebitabo bimuzinye ebya ddala. Ssente yazeeriiridde, ye kennyininyini gwe mulaba oyo ye yeeriiridde ssente ze. Kale ye yeeriridde ssente za boosi we zizo ku ssowaani aziguzeemu chipusi
n'azigulamu n'enkoko naye akulaga tajjukira wa ssente gye zibulidde. Agamba boosi we nti nzi ssente nzibaze bulungi nnyo nga ziwera. Ndowooza bw'abadde tannaba kugula chipusi zino na nkoko asoose n'abala ku musimbi nga guwera bulungi nnyo. Kale ate bw'amaliriza okugubala nga guwera ate n'alyoka agutoolako n'agutoolako ate akole ki? Ate agule chipusi. Olumaze okugula chipusi mukama we bw'amugambye nti atubalasike ku bitabo nze njagala kulaba ssente mmeka z'okoze. Omuyaya ali mu gattagatta bitabo naye tebiwera. Ebitabo bigaanye. Ebitabo bigaanye okuwera. Amaaso gamumyuse, gamwesibye, tategeerekeka. Agamba mukama we naye amazima gali nti ssente mbadde nzibala nga ziwera. Banne bamugamba gundi bala bulungi ssente oyinza obba ng'ozigizeegizeemu awokko. Ate nno tebaagala kwogera ku nsonga za chipusi nga boosi we waali. Kubanga boosi we waanaamanya nti akachipusi kano obudde buyinza okudda ku bunnaabwo naye wenjogerera akalimu talina. Akalimu talinaawo, akalimu talina. Annange okubala. Bameka abali wano nga mwagwa okubala nganzi. Bannange okubala kwatusumbuwanga. Ate naddala mu sekendula ebintu byagenda ne bitabuka. Gwe emmati ogimanyi? Emmati yali nga nzibo. Subject ki gye wali osinga okukola era subject gye wali osinga okugwa nga mu butuufu gwe bagikuwa ogambirawo nedda temumpa. Njogera ku bino ebibiina ebikakkali okutandikira mu senior 1 okudda waggulu. Mu butuufu mathematics okubala kiraasi gye zikoma okugenda nga zeewanika n'emmati gyekoma okugenda ng'ekaluba. Basobola okuwa solve the equation n'olyoka ozituuyana mulimu pepa olaba banno bamaze gwe naawe opapirira n'olyoka obudde bugenda eno mubeera ku tayima bannange. Eno omuntu eyakola okusoma taliiyo. Ndowooza ebimu ku bintu bye tusoma ku ebyo bye tukola kwe kuli okubala. Mu bulamu obwa bulijjo okubala kwokka ye subject gye tukola nga tumaliriza emisomo gyaffe. Naye bino ebirala simanya geography, simanya bikoze bitya, simanya Canadian prairies, simanya geographical, simanya bikoze bitya. Tuli eno kati tuli ku YouTube tuweereza content nenga byonna twabisoma. Kati omusajja ono sijja munenya nnyo kugwa kubala naye ate n'oba wagwa okubala olina okuba ng'obalansinga bulungi ebitabo. Kati baabasoma accountant kye kino ono omwami kyali mu kukola kubayita okubala ebitabo. Olina okuba ng'oli mubazi wa bitabo mulungi ng'osobola okubalansinga ebitabo n'obala bizinensi. Kino kye bayita nti nasomera kubeera accountant. Kati omusajja ono alabika ebirowoozo byonna bimuli ku kachipusi. Ebirowoozo bimuli ku kachipusi. Kale byebyo biri ku sayidi eyo. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera bikumira ku mukutu. Mwebale ku subscribinga. Saako n'okuba nti ate mugobera n'okuba nti ate mufollowinga. Subscribinga ate nabakuba nti ate otegatako osobola nti osuba buli video gye nkutereddeyo. Mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda bankuumire. Mwere bulungi mweraba. Peace and love. Tunatera okweza abasubscribers 5,000 era essaawa yonna bannange kigenda kuba kya ssanyu nnyo nga tuweza abasubscribers 5,000. Abalina keeki mwandibadde mutandika okugula keeki muginsindikire mugimpeereze gye tugenda okusala. Kale mubeere bulungi tusisinkane mu video eddako. Peace and love.